Omulamuzi Simon Byabakama bw'atogera kati amaze okukakasa mukama we waatidde akalulu era ebyokulonda ayinza obutabyetabaamu mu kano akajja ak'omwaka 2026. Twongera obajjukiza nti Mwami Osei Tebwabulwa abaddewo ng'ate tasiguka era nga tumanyi nti munnange olunaku terulivaayo lunaku terulikya omukulu ono n'akoowa n'addako ku bbali. Newe bituuse olunaku olwaleero amawulire agaliwo galaga nti omukulu alabika nga ekintu ayagala kivaamu atidde akalulu era tamanyi kikyazaako nenga ge mawulire agaliwo. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti bino byonna biyinza otuukawo naye nga luke lupange bayinza okuba baagala kuleeta omwana waabwe ajje wano abeere atufuukire obuzibu naye nga ye Mwami Museveni amawulire galaga nti ebyokulonda abitidde era akalulu akatidde. Baganda bange, mikwano gyange, omukulu ajja kudda ku bbali lwa mpaka oba ayagala oba tayagala oba ddi naye nga tulabawo features eziraga nti agenda kudda ku bbali. Ffe weetuli era tumulindiridde n'okumusiibula ate mu mirembe. Manyi ffe nga bannayuganda baagala eggwanga lyaffe era abatunuulidde okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka tubeeko ekyenjawulo kye tutuusa mu kukyusa eggwanga lyaffe. Tutunuulira nnyo Mwami Museveni n'ebigendererwa bye era ne pulaani z'ayina ez'okumalamu bannayuganda amaanyi, naye ate tusinziira ku ebyo byakola ne tugamba nti nedda ono ayina bigendererwa bye birala nnyo era ayina kyayagala kuyisaawo wabula kino takikola mu mirembe. Mbujeno muhozi mbwavuddeyo njayogera ku Bobi Wine bagayi babuliddwa ebyokola ku levo ya jeno obeera ku Twitter ndoozi ayinza okuba amala okutamira n'akata ka Twitter n'atekanaga kati abayemba yireyo kati mbu kubanga mbu mutabani mbu wakaguta mbutotye nnyo. Eno si personal property ya taatawo. Abantu we baba basupportinze taata w'emyaka 35 ne tumuwa black check n'aba nga yafuga parliament. His Excellency President Museveni tinkabulwa oba atawabulwa mu Luganda bwe tuba tumuwadde emyaka 35 ng'abana Uganda bannange ogwo nagwo musango. Kakati maame eggwanga lyafuuka ly'abakona bazzukulu n'ab'omulirwano tujja kuba tulyawo nga nesenga wa president naye avaayo apeete bane mutulekeeko lwaki abantu mbamazeeko emirembe abantu mubabbye obutale bwonna mu butunze ate muvaayo mukola twiti ezitakola ki ezitalina mulama. But Afande Muhoozi should know that the constitution of this country is the will of this country. Omukulembeze yenna ayagala okufuga Uganda ayina yita mu kalulu. So Generali Muhoozi woba okyalowooleza mu byentalo that myopic reasoning ebyakoloddewo Mbulasa n'Amerika be bakyali ba superpowers ebyo byaggwawo maani. Ensi y'Abannayuganda you'll accept reality after some time. Muna ebibaawo omanyi mutunuulira eggwanga lino ne mulowooza nti Abannayuganda basiru. Abannayuganda by the way kubatunuulira it doesn't make nti Abannayuganda basiru. They have supported your family. Kakati if you are failed olaba n'omulangira w'Ebungereza William yakulira omupiira Ebungereza why to market himself. Kakati gwe you are failed to market yourself mubeere eyo mu barracks mwerimba mwe mundu zikola. Man, you cannot kill the whole generation. Nze mirundi leero osobola okunzita kati generation enamba ojja kuba ogisse. Abagala enkyukakyuka maani basigalayo. Kati bamubutu wamma bandivuddeko. Idi Amin Dada Field Marshal DC wakufuga obulamu bwe bwonna conqueror of the British Empire. Ebitiibwa ebyo bimanyi MV akyaliwo. So tetwagala bintu bya kutiisatiisa. Mulekeraawo okutiisatiisa abantu bakoowa dda. Mbukubanga mbusimanya mbu otweetinga. Kati bikyayo by'otweetinga. Just go and look for votes, man. Market yourself. Stop that myopic reasoning in fighting us now. Who is going to fight you? First, you don't. In fact, you don't have monopoly over violence. Those things you are saying, Mbusimanya, Bobi Wine, if you fight us, who and who? You and who? Man, this is our country. Mwamulo za tugenda funa yense ndala. Mutuveko tutaga bintu bya kututiisa. Yeba nenga tunalaba. Neba jeno. Entitlement ewe tabagwe mitwe mbutwalwana mwali ba freedom fighter ba mwali ba mercenary. Bajungu paka abalwanira South Korea mwalawe tali mukomera akakakaza uka president ka South Korea ke basiba. Teba tali mukomera.
wano badde Santo wano Mwangola mubadde mu basingati de Santo abadde musajja mugagga nnyo mubadde mu musingati de Santo Mwangola so mwamuli nabanafu lwakuba mufugidde eggwanga lino mu cowardness no cowards they hide behind the army. If you are an intellectual, why don't you go and start debating with us, man? I want a debate with the general so that we can talk about the issues of this country. But if you have you want to hide yourself in guns and you think that people will fear, hey, no supporters will fear, man, don't select people. These are Ugandans. To support no, it's my right in the constitution. Man, temujja kutusalirawo, temujja kutusalirawo ebyo babalimba. Oli Bobi Wine temukyamusobola. Mwali awo mu muzalawa. Man, tetujja kukkiriza abantu bano kutabula gwanga ffe tulina mayumba bweru. Kye kituleza kusaidiza abantu. Mwe mujja kudduka Entebbe airport eri wali olowooza bateeranye State House. Essaawa yonna mwana anaabasigadde nga yeerabidde okupaakinga engoye mu State House. Aligendera ku kalangala ekidyeri kijjamu ensalo mpaka Tanzania. Gwezo lwaki babeera ali ku hoteri ya Sudiru nga babayigiriza okubuuka. Babayigiriza diving. Olowooza bya mirembe. Babaga baana baffe. Essaawa yonna ekintu kyali. Nasekereko maama mutabani wa Mirundi. Ndi banda baki. Ate nze mbaagalako ki. Twali wane Makerere nga tebadde tulabamu mugaso. Bo baali balowooza tebajja kukola eby'e Kenya. Mbo bakuliye baavuwaze ensi. Bwe bamala okutwavuwaza mbo tugende nga tukubiisa ebintu ebyaffe. Please, can you give me a job? Help me. Privileges z'eggwanga. Kati bafunyeeyo Bobby Kibanda Escobar tayagala manya tomubuulira oba oli geno. Walabye tweet gye yamuzeemu ggwe. Yamugaye ggwe one day you understand that this country is not your father's property. Temwagala kolera abantu ate muddawo mukola tweet. Kati nawulidde ono afande mbu ye Jeno Muhoozi. Mbujeno Muhoozi mbwavudde njayogera ku Bobi Wine. Man, bagayi babuliddwa ebyokola. Ku levo ya Jeno obeera ku Twitter. Ndowooza ayinza okuba amala okutamira n'akata ka Twitter n'atekanaga kati abayemba yiireyo kati mbu kubanga mbu mutabani mbu wa Kaguta mbu totye nnyo. Eno si personal property ya taatawo. Abantu we baba basupportinze taata emyaka 35 ne tumuwa black check n'aba nga yafuga parliament. His Excellency President Museveni tinkabulwa oba atawabulwa mu Luganda. Bwe tuba tumuwadde emyaka 35 ng'abana Uganda bannange ogwo nagwo musango. Kakati mame gwanga lyafuuka ly'abakona bazzukulu n'ab'omulirwano tujja kuba tuli awo nga nessenga wa president naye avaayo ateeti bane mutulekeeko lwaki abantu mbamazeeko emirembe abantu mubabbye obutale bwonna mubutunze ate muvaayo mukola tweet ezitakola ki ezitalina mulama but Afande Muhoozi should know that the constitution of this country is the will of this country. Omukulembeze yenna ayagala okufuga Uganda ayinayita mu kalulu. So generally Muhoozi oba okyalowooleza mu byentalo that myopic reasoning ebya kolodiwo mbulasa na America be bakyali ba superpowers ebyo byaggwawo man. Enensi y'Abannayuganda you'll accept reality after some time. Muna ebibaawo. Omanyi mutunulira eggwanga lino ne mulowooza nti Abannayuganda basiru. Abannayuganda by the way kubatunulira. It doesn't make Abannayuganda basiru. They have supported your family. Kakati if you are afraid, olaba n'omulangira w'Ebungereza William yakulira omupiira Ebungereza. Why? To market himself. Kakati gwe you are afraid to market yourself. Mubeereeyo mu barracks mwerimba mwe mundu zikola. Man, you cannot kill the whole generation. Nze mirundi leero osobola okunzita. Kati generation enamba ojja kuba ogisse. Abagala enkyukakyuka mani basigalayo. Kati bamubutu wama bandivuddeko. Idi Amin Dada Field Marshal DC wakufuga obulamu bwe bonna conqueror of the British Empire. Eritiibwa ebyo bimanyi MV akyaliwo. So tetwagala bintu bya kututiisatiisa. Mulekeraawo okutiisatiisa abantu baakoowa dda. Mbukubanga mbusimanya mbu otweetinga. Kati bikyayo by'otweetinga. Just go and look for votes, man. Market yourself. Stop that myopic reasoning in fighting us now. Who is going to fight you? First, you don't. In fact, you don't have monopoly over violence. Those things you are saying, Mbusimanya, Bobi Wine, if you fight us, who and who? You and who? Man, this is our country. Mamulaza tugenda funa yense endala. Mutuveko tutagala bintu bya kututiisatiisa. Yeba nenga tunaalaba. Neba Jeno.
entitlement ewe tabagwe mitwe mbutwalwana mwali ba freedom fighter ba mwali ba mercenary bajungu paka abalwanira South Korea muwala we tali mukomera akakaza uka president mbujeno muhozi mbwavude onja yogera ku Bobi Wine man bagayi babulidwe byokola kulevo ya jeno wera ku Twitter ndoza inzo kwa malokutamira nakata Twitter natekana kati abayemba yire yo kati mbo kubanga mbo mutabani mbu akaguta mbumbu tokyenyo eno si personal property ya tatawo abantu we baba support nze tata emyaka 3 ne tumuwa black check nabanga yafuga parliament. His Excellency President Museveni tinkabulwa oba atawabulwa mu Uganda bwe tuba tumuwadde emyaka 3 ngaba na Uganda banango gona gomusango kakati mame gwanga lyafuka lyabakona bazzukulu nabo omulirwano tujja kuba tulyawo ne senga wa president naye avaayo apeti bane mutulekeko abantu mbamazeeko emirembe abantu mubabbye obutale bwonna mu butunze ate muvayo mukola tweet ezitakola ki ezitalina mulama but Afande Muhoozi should know that the constitution of this country is the will of this country. Omukulembeze yenna ayagala okufuga Uganda ayinayita mu kalulu. So generally Muhoozi woba okyalowoleza mu byentalo that myopic reasoning ebya kolodiwo Russia na America beba kyali ba superpowers ebyo byagwawo man. Enensi y'abana Uganda you accept reality after some time. Mune ebibaawo omanyi mutunulire eggwanga lino ne mulowooza nti abana Uganda basiru. Abana Uganda by the way kubatunulira it doesn't make nti abana Uganda basiru. They have supported your family. Kakati if you have failed olaba n'omulangira w'Ebungereza William yakulira omupiira Ebungereza why to market himself kakati gwe you have failed to market yourself mubeere eyo mu barracks mwerimba mwe mundu zikola man you cannot kill the whole generation. Nze mirundi leero osobola okunzita kati generation enamba ojja kuba ogisse abagali nkyukakyuka mani basigalayo kati bamubutu wama bandivuddeko Idi Amin Dada Field Marshal BC wakufuga obulamu bwe bonna conqueror of the British Empire eritiibwa ebyo bimanyi MV akyaliwo so tetwagala bintu byakutiisatiisa mulekeraawo okutiisatiisa abantu bakoowa dda mbukubanga mbusimanya mbu otweeting kati bikyayo byotweeting just go and look for votes man market yourself. Stop that myopic reasoning in fighting us now. Who is going to fight you? First, you don't. In fact, you don't have monopoly over violence. Those things you are saying, Mbusimanya, Bobi Wine, if you fight us, who and who? You and who? Man, this is our country. Mwamulo za tugenda funa yense ndala. Mutuveko tutaga bintu bya kututiisa. Keba nenga tunalaba. Neba jeno. Entitlement ewe tabagwe mitwe mbutwalwana mwali ba freedom fighter ba mwali ba mercenary bajungu paka abalwanira South Korea muwala we tali mukomera akakaza uka president ka South Korea ke basiba tebatali mukomera wano badde santo wano mwangola mubadde mu basingati de santo abadde musajja mugagganyo mubadde mu musingati de santo mwangola so mwamuli na banafu lwakuba mufugidde gwanga lino mu cowardness no cowards they hide behind the army. If you are an intellectual, why don't you go and start debating with us, man? I want a debate with the general so that we can talk about the issues of this country. But if you want to hide yourself in guns and you think that people will fear, hey, no supporters will fear, man, don't select people. These are Ugandans. To support no is my right in the constitution. Man, temujja kutusalirawo, ebyo babalimba. Oli Bobi Wine temukyamusobola mwali awo mu muzalawa man tetujja kukkiriza abantu bano kutabula gwanga ffe tulina mayumba bweru kyekitweza kusaidiza abantu mwe mujja kudduka entebe airport eri wali olozalwa teranye State House esaawa yonna mwana n'abasigadde nga yerabidde okupaakinga engoye mu State House aligendera kukalangala ekidyeri kijja mu nsawo mpaka Tanzania gwazalati wabera ali ku hoteli ya Sudiru nga babayigiriza okubuuka babayigiriza diving oloza bya mirembe babaga baana baffe esaawa yonna ekintu kyali nasekereko mama mutabani wa mirundi ndi banda baki ate nze mbaagala koki twali wane Makerere nga tebada tulabamu mugaso bo baali balowooza tebajja kukola ebyekenya mbo bakuliye bavuwaze ensi bwe bamala okutwavuwaza
mbo tugende nga tukubisa ebitwe byaffe. Please, can you give me a job? Help me. Privileges zeggwanga. Kati bafunyeyo Bobby Kibanda Escobar tayagala manya tomubulira oba oligeno walabya tweet gye yamuzeemu gwe yabugaye gwe one day you understand that this country is not your father's property. Mutumazi temwagala kolera abantu ate muddawo mukola tweet kati nawulidde ono afande mbu yejje n'omuhoozi mbu jje n'omuhoozi mbu avuddeyo nti ayogera ku Bobi Wine. Man, bagayi babuliddwa ebyokola kulevo yajje n'obeera ku Twitter ndowooza ayinza okuba amala okutamira n'akata ka Twitter n'atekanaga kati abayemba yireyo kati mbu kubanga mbu mutabani mbu wakaguta mbu totye nnyo eno si personal property ya taatawo. Abantu we baba basupportinze taata emyaka 35 ne tumuwa black check n'aba nga yafuga parliament. His Excellency President Museveni tinkabulwa oba atawabulwa mu Luganda bwe tuba tumuwadde emyaka 35 ng'abana Uganda bannange ogwo nagwo musango. Kakati mame gwanga lyafuuka ly'abakona bazzukulu n'ab'omulirwano tujja kuba tulyawo nga nesenga wa president naye avaayo afeetinga bane mutulekeeko lwaki abantu mubamazeeko emirembe abantu mubabbye obutale bwonna mubutunze ate muvaayo mukola tweet ezitakola ki ezitalina mulama. But Afande Muhoozi should know that the constitution of this country is the will of this country. Omukulembeze yenna ayagala okufuga Uganda ayinayita mu kalulu. So generally Muhoozi woba okyalowooleza mu byentalo that myopic reasoning ebyakolodiwo Mbulasa n'Amerika be bakyali ba superpowers ebyo byaggwawo man. Enensi y'Abannayuganda you'll accept reality after some time. Muna ebibaawo omanyi mutunulire eggwanga lino ne mulowooza nti Abannayuganda basiru. Abannayuganda by the way kubatunulira it doesn't make nti Abannayuganda basiru. They have supported your family. Kakati if you are afraid olaba n'omulangira w'Ebungereza William yakulira omupiira Ebungereza why to market himself. Kakati gwe you are afraid to market yourself mubeereeyo mu barracks mwerimba mwe mundu zikola. Man, you cannot kill the whole generation. Nze mirundi leero osobola okunzita kati generation enamba ojja kuba ogisse. Abagala enkyukakyuka mani basigalayo. Kati bamubutu wama bandivuddeko. Idi Amin Dada Field Marshal DC wakufuga obulamu bwe bonna conqueror of the British Empire. Eritiibwa eryo bimanyi MV akyaliwo. So tetwagala bintu bya kututiisatiisa. Mulekeraawo okutiisatiisa abantu baakoowa dda. Mbukubanga mbu simanya mbu otweeting. Kati bikyayo by'otweeting. Just go and look for votes, man. Market yourself. Stop that myopic reasoning in fighting us now. Who is going to fight you? First, you don't. In fact, you don't have monopoly over violence. Those things you are saying, Mbusimanya, Bobi Wine, if you fight us, who and who? You and who? Man, this is our country. Mamula za tugenda funa yense ndala. Mutuveko tutaga bintu bya kututiisa. Yeba nenga tunalaba. Neba jeno. Entitlement ewe tabagwe mitwe mbutwalwana mwali ba freedom fighter ba mwali ba mercenary. Bajungu paka abalwanira South Korea muwala we tali mukomera.